mwana nsobulamu bwange bwagenda buli kimu kyange kyagenda sekuya manye ate omuntu talabira mwana sabonaabona sabona kati yabeera kubira ki simanyi kyankuba omwaka ogwaggwa naluzinga almost 200 million ticket kulwokubanga nazaala I can't afford myself naye sijja kwejjusa mwana wange kubanga mwagala okolera luddawo sabuyankolera South Africa Johannesburg ogwana kiwanuka Harriet ani gwoyogerako yakubye oba Sempija ate ddala Alex Sempija nina wamubuulira kwanga obulamu bwange yabusanga bulungi n'abutta bonna n'abutta bonna tewali kyatamanyi naye nkomyewo akaseera kati niseekuya n'embeerako e Uganda akaseera kati nenze nkubwa lwaki nkubwa abagamba mbuki newakusanga yebasanyiza okuzuukusa nakugamba rate wake up nozuukuka natandika okukuba mu bintu ebitaliimu kati leero ankubye nakuba naggalawo enzigi zonna kati wagaddewo enzi zonna mu butuufu neŋŋamba yefaaki buli kimu kyaggwawo ekyange kanfe kwakulengera landlord ng'ayita mu dirisa landlord we nemukola weti nemugamba naye sirika landlord nadda emmanju laga nayita poliisi be batugulidde nakkiriza okunzigulira naye nkuba ku ssaawa 11 ez'okumakya naye nga buli kyenyina ekyange yakimalawo mu ngeri ki obasawe yankugambe ntya wegamba omuntu okusanga ng'oli mu life yo ng'oli single parent you understand ate n'agigwamu kati mugwamu single parent eyo kale sikama nti oba yanziba sente oba ki ng'abantu abalala be bakirowooza ne nalowooza nti tujja kwezimba ngaffe abantu nenva ku byokukola ate nenzira mu byokuzaala you understand what I mean kale nenzira mu bintu byokuzaala ogwo oba ose mwaka n'ogwokuza omwana guba mwaka nodda emabega completely ate nomala omuntu nalaba nga takufaako nodda e Uganda nga ye omuntu kyakwagaliza gweddayo gwolina kubeera bweru bwana Uganda tolina kubaawo lwaki oddayo ate simanyi newoba olinamu akasente oba katonotono ye aba ayagala oddeyo gwolina kudda Uganda gonna kudda bweru South Africa oba wajo okukubira ekyeyo ye tomubuulirira ate ddayo n'omwana we kubanga gwanu tolinawo future kyokka ate n'obeerawo n'okola obutonotono bwokozeko ate n'omugaba munange yambako waka anatandika okukuba nadda ne bwakusanga weebaasa akuzuukusa oyo newamukebera essaawa zino seeguya wano waliwo ebinuubule ng'akuba bisenge ng'akomyewo kiro anywedde jazimedde n'omugaba munange I want to sleep kubanga since covid ffe twaluzinga ebintu bingi tulina business mind n'ogamba kati kanneebaka ekyo ekisenga so kikuba n'ajjulo kitta nga aba ayagala kuba gwe naye nagamba nasaala kuba ekisenge era naakusonyiwa olw'okuba omwana waali n'omwana waatabaawo omusajja kuba sikuba omusajja kuba nawulira ngoti era bambi abakazi abamwagala bo batwale esaagala naye nga kyesinga nze obutayagala kubanga kunyingirira bulamu bwange yabuyingirira ate era abulononjaza gye buli ne wamwosenyuwa era akunoonyayo simanyi seeguya kyengenda kuzaako kubanga abakazi abadde wali eri bonna bavudde ne bansasira ku saa 11 bwolikuba mukazi munno kusaawa ezo ku makya 11 nga buli omu afuluma nze newunya n'abantu abakozesa oyo gayi mbusimanyi akola ku radio ate newananoonya oba wankola ekisiina kyemutyako seeguya ne kyenjagala andekere eddembe lyange neyiyeyiye negategate nesewuseewuye kwasi sina kyenyina buli kimu kyagenda oba kyegenda nasigala nze
n'abaana bange n'obulamu ffe twafiirwa buli kimu sebuya nawonogaa n'okola ku interview ku baana bange kyenkugambye ekintu kimu omwana tebamwejjusa singa abejjusa omwana nanejjusiza omwana w'omusajja oyo naye wasapi yakyabagatta omwana yatugatta naye nze wasapi nali okeye nga alina abaana bange babiri ennaku eruma naye yanendekedde ennaku ya wamukudde Uganda tamanyi kyanziza Uganda South Africa yafuuka ekizibu kati otegedde naddala kufa abakyala kafuka katiro buli muntu yeeyiyadde waka anoonye kyakola oba okitegedde naye omuntu nakubuza oddayo lwaki osindiikiriza wantu gy'oŋŋamba n'okuŋŋamba nga ne ku rediyo wammwe okiwulira nti yo lwaki ewammwe babattanye lwaki emirambo ogijja nnyo gwe n'oŋŋamba mbuze nzirayo ddi lwaki omba ombuuza nzirayo ddi nga tomanyi yes sijja kuddamu naye ndekera eddembe lyange eri omuntu kuba obulamu bwange bwobuti omwana wange mwagala sigenda musola kasasiro ne bagenda ku marediyo bepakira ku buli akisanga kwasanga mu bbaala simanyi afande watanwa nebitukubya omusajja nakuba owa polisi natuka nokukonkona ku luggi n'agamba nze